Ssanyu Jerere mu ggwanga erya Syria era nga President abaddeko Assad yataddeko ddaka kukola tondeka nyuma era nga mutaka mu ggwanga erya Russia mu kibuga Moscow gyali nnyo era nga munnange tewali kubuusabuusa mukakafu nnyo nti obuyinza bwamuvudde dda mu mikono abayeekera eggwanga bwe batyo munnange baali wambye dda nti obuyinza abantu babweddiza munnange famire ya Assad bwetyo emaze okubeera nga obuyinza bugiva mu mikono bano nno bafugidde eggwanga lino emyaka 50 nga famire yeefuga emu oluvannyuma lwabayeekera okubeera nti no baalumye n'ogwa waggulu munnange President Bashar al-Assad wamu ne famire ye bwe batyo ne badduka ne bagenda mu Russia era eno munnange gyebaweereddwa obubudamu okusinziira ku nsonda ezikakasa nti ddala kituufu Assad ennyonyi ye yalandinze bulungi nnyo mu ggwanga erya Russia okwawukana kwaga amawulire agasoose okuyita nti ate yakubiddwa kakati munnange omukulembeze owa gurupu eno ey'abayeekera ayitibwa Abu Muhammad al-Jolani ono bw'atyo yategeezezza n'agamba nti obuwanguzi bwe batuuseeko obw'okumaamulako Assad n'agamba nti munnange buno buwanguzi bwa ggwanga lyonna erya Syria era mu kusooka okwogerako eri abantu mu kibuga Damascus n'essanyu eringi ng'abantu bamukubira emizira munnange egurupu eno ey'abayeekera era nga eno ekulirwa omukulu Jolani Mohammed eyitibwa HTS Group munnange ebyafaayo biraga nti eno yali affiliate group ku kibiina ekya Al-Qaeda ekya Osama bin Laden teri okubagamba wano nti ebintu bino si byangu nnyo kubitegeera oba olyawo kakati munnange US President Joe Biden yayaniriza nnyo ekyakoleddwa abayeekera okubeera nti basudde gavumenti ya Assad era n'agamba nti munnange kino kyakujjukirwa mu byafaayo era mukisa munene nnyo mu byafaayo eri abantu ba Syria ababadde babonaabona okusobola okubeera nga bazimba ebiseera by'omu maaso ebirungi era wano still n'alabula nti kano akaseera ate era kazibu nnyo kugamba kwe wali badde ogamba nti aka risk n'obutasobola kubeera nga munnange tumanya ki ekijja mu maaso naddala mu regioni eyo kati White House munnange nga efokasinze ku steps eziddako mu Syria US Central Command batutegeeza nti nabo babadde tebatudde era munnange nti bano baakubye targets 75 nga bazoolekeza eggwanga erya Syria nga bakuba info ez'aba IS baleme kubeera nga batekinga advantage ya situation emizinga mu kibuga Damascus munnange obwedda giwulirwa naddala munnange ku makya ag'olunaku olwa Mande ennaku z'omwezi 9 nti emizinga obwedda giwulirwa nga bakuba wano nawali okusinziira munnange ku mawulire mu kibuga ekya Syria Damascus nti tekinaba kubeera nga kitegeerekeka ani ddala kituufu eyakubye ebizinga ebyo obwedda ani akola nnumba ezo naye nga batukakasa nabagamba nti eggwanga erya Isirayiri nalyo lyakubyeyokko lyakozeyo air strikes 3 mu kibuga kino ekya Syria Damascus ku lunaku olwa Sande newankubadde nga munnange amagye ga Isirayiri teganavaayo kubeera nga gakakasa nti ddala kituufu bakondakitinze strikes zino mu kibuga Damascus naye abantu bo munnange bali mu kujaganya abantu bali mu kujaganya ku streets za Damascus bwe batyo munnange nga bonna basanyufu okubeera nti nno dictator Bashar al-Assad
amaze okubeera nga akunkumulwa omukono mu kibya yadduse dda n'agenda mu ggwanga erya Russia ku lunaku olwa Sande oluvannyuma lw'okukikakasa nti abayeekera munnange bwe batyo bamaze okubeera nga basalako obuyinza babututte. Kale bwe bati munnange abalwanyi abayeekera abalwanyi obwedda balabwako nga batambula ku zittanka nga bakuba amasasi mu bbanga ate nga bo munnange abatuuze bannansi ba Syria bwe batyo nabo balaga obubonero obw'obuwanguzi era munnange nga balabira ddala eggwanga lyabwe linunuddwa kubanga olutalo bwetyo munnange lubayisiza bubi okuviira ddala mu 2011 ng'olutalo lugenda mu maaso kyebajje batuuke ku buwanguzi. Wano nno bwe tutunuulira ebintu nga bwe bitambula jjukira nti Museveni yamala mu nsiko emyaka 5 bano baabana emyaka gino gigenze mu emeka si 10 n'emeka 14 nga bali mu lutalo. Naye kwegamba eri nga Amerika nayo eseesaamu olaba Isirayiri ekasukayo ebikompola oba kiyinza kuba kitya katugeze Kongo ekubako eno ne sinza kumanya kale bwe kiyinza kuba naye nga ekituufu kiri nti emyaka bano bakulunguludde emeka emyaka giri mu 14 nga bali mu lutalo nga bajjako bannakyemalira kitegeeza nti baatandika kuba batugambye nti famire ya Assad emaze mu buyinza emyaka 50 kitegeeza nti Uganda weeri baatandika kati asina kati emyaka 2 egiyise ndowooza emabega nga 2 eyo 2 no ziri baatandika ndowooza nga oba 223 katugeze kati nga kiringa mu Uganda kati olwo 250 eyo katugeze 2 mu Syria nga tubitadde wano Uganda ng'olwo bwe tusuubira okuba tukola ki twejjako bannakyemalira emmundu eba etokota awo wonna eba etokota naye nga ki omuntu kweremeza mu buyinza abantu ne bafa abantu ne bakola batya kubanga ye bw'ato bwe yajja ate nga bannansi balina okwerwanako ekyo kyemmanyi nti bannansi balina okwerwanako era kijja kutuuka ekiseera ng'era bwe bagamba nti bano baagezema kunona buyambi bw'abayeekera mu bintu by'okugetaageta kijja kutuuka ekiseera nga kati bituufu kuba teri bantu bagenda kukkiriza ekyo kyo kyemmanyi nze teri bantu bagenda kukkiriza nga bwe bagamba nti gundi atujje atuteeke mu muhoozi ne muhoozi atujje mu muhoozi atuteeke mu ruhamya simanya ruhamya atuteeke simanya mwani